tukyali Elegu, tukyali mu bya mmotoka ze bakwata ez'Obuwunga. Sofa tubuzayo emmoloka 20 ku mmotoka ezaali zikukkiriza kumpi mu 9. Ku budde buno nga bwemulaba nti twatandise okukozesa ofiisi za wano Elegu, bazigyemu emirimu egibadde gikolebwamu egy'ofiisi ezi kati zaafuuse sitowa. Oluvanyuma lwa sitowa eri gye baatuwa eya main okujjula, tukyalina okusoomoozebwa nti emmoloka 20 agakyaliyo okuganoonyeza kuba we galina okutikkula, naye nga tulina okukkiriza nti nagwo mu nnaku 2 tujja kuba tulabika tumaliriza omulimu gw'okuzitikkula. Ofiisi ezibadde zikola era baggyemu emmeeza n'abantu abadde bazikoleramu, ng'era bw'olaba nti waaliwo laabu, waliwo ofiisi za UNBS, waliwo ofiisi za SAPO, wabaawo n'ofiisi eyaffe ey'abadereva yennyini bwe baateeka ebijanjaalo. Nti ebintu ebimu twabishifutinga ne tubiteeka waggulu, ofiisi endala ne zidda mu bukuubokuubo. Eyaffe ng'ey'abadereva ojja kugisanga eri ku security mu kakootulena k'aba security. Twabulwa ebibaawo eby'okuteekako emmere eri wansi ku tiles, bw'eneerwawo era ejja kwongera kukola ki? Kwonooneka na kumyukirira. Ffe tukkiriza nti emmere eno ekyalingamu tukyasobola okugirya, ebijanjaalo ebyo bikyali biramu, n'ebiryo bikyali biramu, tukyasobola okubirya. N'olwekyo gavumenti tukusaba nti olw'okuba okozeeko kiri tossa mukono, tambula na kino